قال أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكذا فوجدي وأبو سارة جماعة هذا المسابقة كيبزين إسرافة في كيبزين إلى إمبيرا أستيكي ميزانية في إن شاء الله تعالى. tugenda kwejjukanya ku lwaleero ekintu ekikwana mu kusaddaaka ensangi zino tuwera mu kusaddaaka abantu basiba emitaafu abamu n'emizigo gidduka nti allah yase batusabiriza nnyo abantu batusaba nnyo naye mugwagala ate tubasomesa ebintu bino bikwage kwamugwagamba nti dhalika lkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kurani ey'ekitiibwa teriimu ebyawakayima ne wango. Ye Mungu bw'ayogera aba ayogera, bw'ayogera ekintu kiba kyekyo. Ate bw'omukkiriza oteekodde okitwala Mungu agambe billahi mina shaitani rajim innama almu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mungu yemuteeke nti mazima ddala omukkiriza wanyama ddala era nga bye bammwe abali wano. Omukkiriza omutuufu y'oyo Mungu aba ayogeddwako. Idha dhukira Allah, Mungu abanga ayogeddwako nga buli mwogera buli Mungu yagamba. Katonda yagamba bw'ati mu Qur'ani wajilat qulubuhum, emitima gyabwe gyongera kutya gikankana. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ate Mungu abanga ebigambo by'ebibi byogeddwako bamagamba byanga tebigwayo so kutunulira eggulu. Singa obadde guno abantu bazimbe teriko ofali yinza okubaawo naye kule mulaga eno muliraba omuzungu yaluba liringa jji. Era bwe nali e Dubai twagala n'omusomesa n'agamba nti al ardu kamithli al-bayt, nti ensi liringa jji. Wa hadhihi al-ardu taduru hawla mihwariha, ate n'ensi rotates on its axis. Ejjino lyetoolera ku axis. Amakulu nti ensi gye mulaba eyo eringa jji egirenga omulimanyi bulungi naye nga lyetooloola, naye omukwetolo gwalyo supiidi bagamba erimu 2 n'ekintu. Anogamba musomesa nga mutulinga mukazaamu limavanalanaduo lwakifisi kwetooloola kubanga ekibweba lyetooloola naawe wandibadde weetooloola. Olwaliro ng'oli wano enkya ng'oli busooka naye bw'obeera mutifu obeera mutifu kimu tikitofaawo lwaki hadhihi hiya qudratullahi subhanahu wa ta'ala. Ago ge maanyi ga Katonda w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala ensi yeetooloola era tukiwakanya. Kati ekyokuba tutyogeddeko ng'omukkiriza wanyama ddala akkiriza nga jalla jalaalu zaadatuhu imaana, amaani eyo liyongeza. Naye kati tusobola tusoma tukyawulira batufukira ekizibu bade mutunungulira ddala tubakunya Mungu ninde mwogere bintu era mwatutama wallahi naffe tulina okutuusa kubatuuseeko ebigambo bye Allah jalla jalaalu mubitwale omubiri. Kati Mungu agamba aya gyensomye nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, nti omuntu yenna ekifaananyi kyaba abaanadamu abakamukulya Allah jalla jalaalu. Ne Mungu agambe nti omuntu agadde sente ezo si 10,000 wallahi wagenda kutuusiza. Mungu agambye mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, nti mazima ddala abantu abagabana sente kabukoolya Katonda kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, ekifaananyi kyabwe abo abantu abagamukoolya Katonda kiringa omuntu asimba kasooli. Kati ebiseera bya kusimba kasooli osimba empeke emu n'ebeera n'ebintu 3 ennaku zebibeera n'ebintu 3 naye fi kulli habba sab'a sanabila, gambe fi kulli sunbulatin habba, naye ng'ate kuliko empeke 10.
kati ku omuntu agabye sente ezo agabye ebbiri kituufu nga kubisizamu kusinza n'obwogabye n'agabye omutwalo mu azikubisaamu kati kubisaamu omuntu agabye omutwalo kubisa milioni 10 mutwalo temu mutalima oza ogenda zifu teka wallahi kabe mungu talimba naye aye yakka lwaki yakka sababu nuzuli yayo ebyetya gwatuuka kamanyumize ekyali bwekiti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Affan gomulya al-Khalifa al-Thalith alayhi rukhsat Uthman ibn Affan ni Abdurrahman ibn Auf fi ghazwat Tabuk mutawala Tabuk Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam hasa an-nasa an yujahidu fi sabilillah بأنفسهم وأموالهم هذا كما قال في الكتاب كما نقول نكات حجني وغبا كما نقول الكتاب حج ولسي كما نقول الكتاب حج كنت كما نقول الكتاب يي وغلا كوي واجو تنا كوايو مweyo mukubali Allah jalla jalalu كما نقول الكتاب كما نقوانا لكي تكون كلمة الله هي العليا ikigambo kya Allah tukishwe kigenda waggulu naye tugenda kuba naye tewali sente tukoze tutya Abdurrahman Fayyad Abdurrahman ya waqala ya Rasulullah ya Abdurrahman yagamba ya Rasulullah liya 8000 dirham nasi msikanana akadirham amsaktu nafsi wa ahli 4000 nzina abantu bana nani zekibi nerekedewe 10,800 kati kwa kase kati zifuna kati kusawa ya lero sente ezimula zifuna kati milioni 8 milioni meka 8 naga milioni 8 sero ya masola wate ntoda ke milioni 8 nga wade ufisabili nda wentu wane kutoba tuwaisha bada hata kifu wentu wane kutoba niyesu na abantu bange ndesewo emilioni 4 amalala faida wajja Uthman ibn Affan najja naga ya Rasulullah nagamba nti alayya jihaz kulli man la jihaz lahu nagamba nti ya Rasulullah zebe bireke naye buli aliwo ngagenda kulwalwa Katonda ndabo tuli wano buli omu yenna nja kumweyirira nja musasulira agambye avumaye kama ndikala Rasulullah nti nze bandeke omanyi bwali bagenda okulwana nga oteekeddwa okuba n'akasente bwagenda akanakuyamba n'ebyokulwanyisa mundu bwojegulira naye kati Abdurrahman ibn Auf nze mpaddeyo emitwalo milioni 4 ndesigaliza kuba n'emilioni 8 ye Uthman n'agamba nti ya Rasulullah nze buli muntu ali wano nga bwe tuli wano ngenda musasulira sente z'okulwana omutalo ngenda musasulira ngenda kumweyimirira Allahu akbar nintagamba nti mathalu ladhina ekifaananyi kyabo yunfikuna amwalahum fi sabilillah abagaba sente baza okukubo lya Katonda awadde misikini awadde kateyamba awadde mulekwa ayambira namulamu omuntu azimba masikiti omuntu azimba essomero omuntu ayagala akateyamba timugende musomero zijja basaba school fees agenda kulama tebalina school fees abantu baavu nenoga nti ababa nijabasafulira ekifaananyi ky'omuntu agaba mukubo lya Katonda alinga omuntu asimba kasooli waka tugenda kusiga tuli basajja balimi tugenda kusiga kasooli osinga empeke emu ebereka eminwe 3 naye nga buli munwe kulema empeke 10 Mungu watu wakulisaamu osinga empeke emu nofuna eminwe 3 Mungu najikulisaamu tulaba nga ofunye n'olwekyo mwettanyi okugaba Mungu n'agamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun temujja kufuna kwesiima temujja kuwona bwavu temujja kugaggawala temujja kuwona bizibu okujjako nga mugabe kukalikibulira naye kakati nze neevojja wange oba ogaba ekwata bwene wansi ojeyo ak'olukumi ojeyo ki ak'olukumi ojawo
okola wodi ba echebo hoje echemtu aleta kiba chikopele chibeni leo ga akolo megale kosikayo naye Mungu chagendo ku kubanga tosi ketokola chokungu Mungu nagamba tugenda kuhulia okuliza qala rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa omuntu yenna bwatuddewa bw'omukkiriza Katonda okufuba omukkiriza wengo okumanya Katonda yakutonda nemukkiriza n'okakasa nti omulukiyama gyekuli enkomerero gyeri okuzuka gyekuli falyukrim dayfa kandi balike mungi okugulumiza omubiri naye waba alina kutamba okyala kumaaso g'abagagga asobola okusindikira baana nebakulinyalinnya kalina ekirumbi akalina kukooti muleke kino gino kulaba asalaamu aleikum ng'asiga emitaafu era bwogenda mu kiseera k'okulya nekigaka nasemya langi allah ewe nakyala bwetwatuuka bali baana bato myaka gy'ensana ngaobunya abaana bato tudekuka naye omukyali yafumba emmere akasawo kumerere tusaka amaana twabuzamnafutuzanyirenga nangerako amaana abafu manda البخيل وعدو الله omuntu omukodo oli bamulebe wa Allah jalla jalaalu omuntu omukodo tofuna nkwetetante Katonda kovaako tofuna musajja akugamba nti omuntu yenna omukkiriza owannamaddala omugenyi baba amujjidde tasiba bitaafu olwokwagenda kulya mmere sanyuka kubanga ffe tugamba nti emmere y'abantu abasatu emala abantu abana eyabana emala abantu omukaaga naye omukazi yafumba emmere bakasawo okumeremu asaaka amanda paka lwetwasiiga musimindi billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاسرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين etteeka erimu lyensomye lirimu abantu bana Mungu bagenda okubonekeza bw'enkozi naye muba abantu abanaabo mulimu omuntu ataliisa misikiina ataliisa mulyana tuli mu biseera byanjala Mungu akuwadde ku riziki tuyinza gamba kuti akatufune kumbe tulise ku bantu kati nkolera abaana bange aye kati ennaku omuntu ali ku famire ye nda yange neddaso ebigenda okuyinza abantu mu jahannama butaliisa bantu butayamba bantu abayaga bakateyamba bamu agambye nti ababajja kuyingiza abantu omuli jahannama bwalaba amaze okuyingiza mu jahannama kati mwabakiriza bali wamu bwagagaza muti muli bamujjana olaba mutudde nogati kumuwulize irimu okuba muli bamujjana kakati banafuza kwa bakuba ebikodo olwe Mungu tusabiriwo tutase kati mumubuuze nti mwensonga ki nga mukumwengeri okudaala nsonga ki yakubirako okuyinga muli jahannama engeri okudama ebontuba baweeraga ngaoli musajja kikyake mmwe abatuleekanira kinsonga ki bajja gamba قالوا لم نكن من المصلين twalinga simusaala senga lumaaso alhamdulillahi ko muva kusaala
alina musaala mujamaa sio kimusira Mungu akutasa usaidi mujamaa nova jova niwerekera ngati masuli agamba suratul jamaa afdal min suratul fatiha bi sab'i wa 20 daraja sura yosa dengo useme hapa neba no esinga isura yosa dengo yomu point mbili sana wazai ndio wofuni embera bino mumusanga asadengo yomu funa point eja emu muri bamujana mujagama ngola mubalata mabaduleka ni ngachiki nsonga chile bantu mu jahannama bana mtu yange namna kumina musalli wali ngazi kusala inambe songa yumi wala mna ilmu misiki wali ngazi kudisa kwa mbele kalima kuuliza kufumba ile kufungule kumbuka ni kumbuka Simete wama to mkaru doka akataka uzi uitaba tubajiba liyo ni bani bayise kutukizo manne kuje Mungu akuleki akukulire wo kubanga kyogabye Mungu agenda kudizaawo ne buli ono gaba ngate kwenze ndi mwavu togenda kufuna sente kubanga Mungu awakoleki Mungu awagabye kati obantu mwenna tubategeeza bwobanga omugenya akudi omakabu tona kuwala tuwe kubagiza tulobangana kulya mmeri nedda sebo era njala hati mugambe ajule mbere mulye ngwa kulirewo wala sura agamba aja rasul agambe sallallahu alayhi wasallam mu hadithi mjenze mbyayi agambe rasul agamba rasul agambe inna qulfu timasmadalo mukiki abakujalide idha dakhala baytul mu'min bwayingira mu mbiyo mukiriza omuliyo banga akujidde omukiriza akuliriza dakhala ma'ahu omugiyo yabazze obayingira ne alfu baraka n'emikisa mikulu alfu baraka awoja kula bata ada rasul ya waka nedda sawa wama yanqulu an hawa huwa yahyi illa wahyuha rasul baba yayi bwabanga yogedde abayogedde kubaka aba yabayogedde kubanga agamba rasul kugamba nti omuntu okugenye buli wakyala nakukyalira omuntu ampuliriza wanna akugira abazze ne alfu baraka n'emikisa 1000 wa alfu rahma n'omusasi 1000 Jadi bitumika dili. Ini kisah lugu. Ni kan dikono kan. Tak tahu berjasa-jasa bukan. Wallahi ni usul Arabi. Aje sikia bantu pasal ini syakala kita. Goma wifi sana. Wallahi. Wao msije azze ni mikisa lugu. Gola woga ndo wifi. Naja no musasi 10 tuya bana barade tuina bachana batagala sente tisikyalabika gogo osubula abakisisi gogo kwata niyo omusajja azene n'obusasi Mungu ajakagera kusingiza ebintu aleta rahmasi obusasi akusasi akuzingiza ngira wa akugaziri tukati wewe Rasul agama hadithi sema hiyo malize na agama nti ma min ahad tani yomu piye ndayenda mzimu Rasul agama ya atihi dhayf omugenzi baba mujindi wallahi Mungu akulembe brother sija bagaji akati bebo kati oyo to ngali Mungu mwengana kana yi tena wanawita akalema oyo nekana kana yi kati Mungu agenda kubisa bine bintu by'obusiramu ko tubasomesa mu kwate ate obango musomesa basomesa ngati mu kwate uteka mu nkola abo wali muntu mutama kwata musawo mwe akati mwagala tubasira Osira mulungi
kakati rasulu yagamba ma min ahad teriyo muntu yenna yenna yaatihi dhaifu oyo omugenyi ng'amutaalidde fayukrimu n'amugulumiza illa dakhala aljanna entebe zalina kukola ki allah kuyingiza ejjanna aw fi libara ukhra lwomujogeremu yagamba illa fataha allahu lahu baban fi ljanna amugulirawo omulyango gw'okuyingira janna ate tagala kuyingira janna oliko omukulu nti janna sijagala oliko omukulu owenjiri janna bwetujagala kati omugenyi wabanga akujjidde tonyiga sanyuka era haji mugambe bw'oba osinga n'okuwa emmere nyingi omulye katono kubanga mugeyaze n'emikisa 10 n'obusasi 10 akasembayo embwa zimanyi embwa gimanyi ate embuzi embuzi ezaala bubiri zisikamu embuzi ezalameka ezaala bubiri oba kamu ebizadde ebbiri mweyandulyo si bwe kiri ate embwa ezaala 6 9 10 embwa ezaala 10 si bwe kiri ekiri olyaki mulyango ndya mbuzi agamba nafe tulyambwa tulyambwa mulyaki tulya mbuzi tulyambwa si bwe kiri wallahi embuzi buzalakamu bubiri tulidde embuzi mu nsi muno wallahi nafe naye bwe ngamba katisewo ntogye likulu giri njagala ogende ondeetera embwa kati 40 abiriko okusagala ndakigamba musaawe okukisobola ate ngati gero te embuzi nabiri nsobola kugabira omuganda agamba nti emaali endye yako yeyala emaali eyo eriibwako okola ki yeyala naye emaali etaliibwako tekola ki teyala اللهم ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر اللهم ان كان رزقنا في السماء فانزله وان كان في الارض فخرجه وان كان بعيدا فقربه وان كان قريبا فاكسره اللهم يا من زدنا وتنقصنا اللهم اعوذ من حيث نحتسب